Kakati Kadaama ono Prosi anywedde Clorex aggyemu olubuto lwe yafunye nga lwa baba. Kadaama abadde agenda mu maka ga baba okukola, ekyamututte n'akivaako n'akyerabira n'adda mu kukola omukwano ne mukama we. Kati baba yagenze mufunisa lubuto. Prosi asazeewo condition mbi, omwana yafunye injury mu lubuto, omwana bleedinze nnyo, anywedde Clorex mungi. Namwe bali mu comment section abanenya size yabireeta bawala mwebereremu manya kikuleze mu kyeyo. Banangwa Prosi condition mbi, omwana yafunye injury mu lubuto, omwana bleedinze nnyo, anywedde Clorex mungi. Namwe bali mu comment section abanenya size yabireeta bawala mwebereremu manya kikuleze mu kyeyo. Wava n'olubuto e Uganda singa kati lukulu olubuto luno wafunye lwa baba, oteeka okuba nga olubuto luno lwa baba. Prosi n'amala n'akkiriza n'amugamba ddala kituufu lwa baba, naye ntidde sigenda kukuza lubuto luno. Munnange mukwano gwe yabadde ali eri mu ruumu gye basula, yagenza okuwulira omuntu atayira mu ttoola. Banangwa Prosi condition mbi, akutta akadomola ka Clorex. Condition mbi, omwana yafunye injury mu lubuto, omwana bleedinze nnyo, anywedde Clorex mungi. Namwe bali mu comment section abanenya size yabireeta bawala mwebereremu manya kikuleze mu kyeyo. Mu bitundu ebyekyama kwegamba kino kikangabwa kyennyini. Abawala bakadaama abava e Uganda ne mwerabira ekyabatwala ne mudda mu bintu by'okwegatta ne bababa. Kati mazima ddala sooka olaba ono omwana bwe yeeyonoona. Olaba Clorex ono omukwata n'omuteeka mu ngalo zo n'azookya, naye kati okumunywa n'omuteeka mu lubuto lwo olowooza ayinza kukola ki? Ono asobola n'okufa mu bbanga eritali lyawala ku kino ekikolwa kye yakoze. Essaawa zino ali bubi, ataawa ozannya n'okuzannya. Bakadaama banna abategedde ku nsonga eno boogedde ebigambo bingi nnyo ku nsonga ya Prosi okunywa Clorex ng'aggyamu olubuto lwa baba. Bannange mumanye ekyabatwala ku byeyo. Abamu muva e Uganda nga mulina abaana, naye olw'okuba abawala bo banene babalimba ne ssente, nammwe ne mulyoka omuyimu ne gubafugaafuga, okakkana nga mukoze ensobi ate ze mumalira ne mwejjusa. Njagala nkutuuseeko mukwano gwa Prosi ng'akulaga Prosi embeera gy'alimu n'embeera yabaddewo nga aggyamu olubuto omusaayi guli mu ttooyi, male nkutuuseeko n'ebigambo by'abakadaama abali eyo aboogera ku Prosi. Vidiyo yiyo gimpireka like. Kino kigenda beera ky'okuyiga eri mwana muwala yenna. Prosi zukuka. Oyagala kufa ku buliri, zukuka. Kino kigenda kubeera ky'okuyiga eri mwana muwala yenna. Oba omanyi nti oze kusuza Omwarabu, oba omanyi nti oze okukola obeera oze okukola any country, n'oba oli mu nsi z'Omwarabu ozawa, bankubira essimu ku makya eno okujja okulaba ono omwana muwala. Zukuka Prosi, zukuka, kubanga sinza okuleetedde ebyo byonna. Omwana namulese bulungi, sikiwa nti eno olubuto lyavudde naye Uganda, naye bamugambagamba olubuto lwavuddemu Uganda. Osobola kutya okubeera emyezi 5 naye nga olubuto terulabika. Sawa zino lwokufunye olubuto, yafunye olubuto lwa mukama we, kubanga jona bangambye ku makya eno jangu olaba omwana ali mu kubleedinga. Yena ya bleed laba, yena ya bleed ajingide mu. Zukuka naawe, zukuka laba. Yena mu bathroom, singa olaba ekiri mu bathroom. Zukuka laba ekiri mu bathroom. Laba omwana mutuleetera ebizibu. Omuntu oba amaze okuyamba n'akuwa connection n'ojja n'okola ng'oli mu kiyumba, tokola nsobi n'osula ne mukama wo, manya ekikulese mu kyeyo. Banangwa Prosi condition mbi, omwana yafunye injury mu lubuto, omwana bleedinze nnyo, anywedde Clorex mungi. Namwe bali mu comment section abanenya size yabireeta bawala mwebereremu manya kikuleze mu kyeyo. Kigwe
agamba nti munange even if it's a good news nti Prose ya survivinze, she survived through this battle. Banange notandika ogamba nti even if it's a good news and it is bad to abort. Yes, it is very bad to abort. Naye munange omwana yafunye olubuto lwa mukama we. Yafunye olubuto lwa mukama we ng'agezaako okwetaasa. Banange wali ebizibu ebimu nga weetaase naye kyakoze ekintu ekibi tinanywa Corolex okugezaako okwetaasa nasalawo okunywa Corolex. Kati mulekerawo okuzunga mawulire amafu nti omwana yafudde. Prose ali mulamu, Prose ali bulungi, Prose ali bulungi, ali wano mu accommodation bulungi nnyo, mulabirira bulungi era sawa yonna ngenda muzayo ewaka addeyo ewaka. Naye mulekerawo okuteeka information nfu lwokubanga mwagala ebinoonese. Omwana mulamu, omwana bulungi, omwana ali fine, just azimbye okitegeera nga wafaanana bwoti, azimbye amatu, azimbye kale omubiri gwe shaka gundi jamukozemu it affected her somehow. Naye omumwa gwe gwesaze tasobola mira bintu bulungi, naye just survivinga neshi n'amazzi agayosha n'amata. Mwabampadde advisor amata bambi neyanza nnyo njirabi. Mwabayogera byammwe byonna mwogere. Just you people, you pretend to be so concerned, but abamu abasabye bambi mukama bawo omukisa. Naye ebyo bye mugamba nti omwana yakoze obyokola abortion. Banange omuntu ofunye olubuto ne mukama wo. Banange abasabidde Prose tweyanziza n'abakyasaba tweyanziza. Kubanga sawa zino plan eziriko sawa zino twagala mukolera plan wanaabeera ng'azeeko ngulu twagala muzayo ewaka asooka awummule. Kubanga wano ng'abeerawo beezi nga taakola munnange nakyo munnange ate nga yeetaaga omuntu okumukuma. President kamera obawuuzeeko gambeeko just wavinga just naye nga I think you people understand she's now somehow she's not in that very condition that she was bleeding blood naye olubuto lwavuddemu. Twebaze mukama olubuto lwavuddemu. Corolex gyatemyeteme ebintu munda eyo naye bagambye balina omulongoosa naye okumulongoosa tusabe mukama tuyambe tumuze Uganda. Mwana muwala ono gwolaba ali mu ddwaliro ng'era ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okunywa Corolex nga ayagala kujjamu lubuto lwa mukama we. Iye amanya ge bamuyita Prose. Prose ono munanga abadde nga yeerigomba ne boosi we omwami kyava amufunisa olubuto mbu banne ne bamugamba nti Corolex ajjamu olubuto nga teyeekatankira Corolex yapamye emizi emiyitirivu n'alyoka asesema ebya black. Mujja kiwulira nze kati mbasekerera busekerezi ku lw'ensonga wano omwana yalaze iPhone 17 n'agamba mukama we yagimugulira ngadde e Uganda nti yamwawula. Mwena ne muŋŋamba yagaba bibyo obwo buntu butini nnyo tubukolanga. Simanyi mission twajja kunoonya ssente kati ate lwaki muli mu kuwoza mbu temupostinga face ye mbu Prose family ye ejja kuwulira etya. Simanyi omwami we Uganda anaawulira atya. Mwani abagamba obuzina bakama bammwe mulowooza ffe twaliko mu biyumba kasita mwagambye mwena mission ssente kati nze sirina gwe nsaasira Prose yuno tetumanyi nti oba naawona naye ng'entabo yavudde ku kujja mu lubuto. Iye mwe bakadama mwe ono kadama yagenze kunywa ku Rolex mbwajjamu olubuto okwesuluwaza okubali naye kumpunya ku Rolex gyawunyamu obuvumu obukwata ku Rolex n'omuteeka ku mumwa obujjawa. Olaba mu nnyindo awunya n'akufumita mu nnyindo olw'okumumwa mu lubuto osuubira ki? Lwaki mugenda okwegatta? Gwe ogenda okwegatta suubirayo bibiri either okuvayo na lubuto oba siriimu. Temwagala kwewummuza mwe mulooza ffe otutudde mu contract tetwagala naffe kugenda batuzine kwewala bintu ebyo. Mulooza tetwagala kutuzina kati wuyo mbuchances alina 2 ez'okuwona 2 biki oyo omulambo already afudde abasawo tebaagala bagamba. Organize ez'omulubuto zonna zifudde zoonoonese ebintu byonna bivunze byetoze biringa emmere. Avaamu ebintu eri wansi avaamu ebintu biringa musaayi biringa masira ebintu by'omunda byonna bivunze. Ku Rolex alidde oli buli kimu eky'omunda buli kimu. Naye mwe baana mmwe lwaki temumanya nnaku yammwe
ababaloga ewammwe be babalondoola abasooka baloga amalogo geewammwe emandwa zeewammwe ze zibalondoola oluvaawo nga muwoza banange tusonde ssente twagala miliyoni 3 okuzzaayo omulambo oyo omukazi mumuteeke ku nnyonyi ng'akyali mulamu omulambo gwa bbeeyi okuzzaayo ezo kyanseezize 2 ezisigaddeyo muzikozese okutuula ku nnyonyi mumuzeeyo agenda afiire e Uganda yeegumye atule wakiri mu nnyonyi yeegumye tabalaga nti mulwadde agenda afiire eri e Uganda miliyoni 3 mugenda kuzizzawa era mwe bakyabaziikira ddala ku ddungu temugwa kwezina kamukirabe ndabye waliwo bakadaama abalala bali eri mu comment section baligamba olya mu postinze mbu why are you so rude mmwe omanyi kyekitegeeza okuconnectinga omuntu okumugya e Uganda n'omuleeta eno n'atuuka eno n'afunira n'ebizibu omuntu eyali aconnectinzeko ku muntu yasobola okutegeera obuzibu n'obusungu obunkenke oyo muwala kati bwaliko saawa zino mulekerawo okunenya oyo muwala apostinze ono kadaama ye yamuconnectinga okuva e Uganda n'amutuusa eno kati saawa zino oyo muwala akyayitamu nsobola okitegeera mukitegedde temugwa kwezina kamukirabe ono kadaama amanya nga ye Prose yagenda neyerabira ennaku eyamuleeta ku kyeyo n'adda mu kwegatta ne mukama we baba mu kiyumba n'afuna olubuto mu kufuna olubuto agezeeko okulugjamu n'anywa ku Rolex wulira obusiru naye ku Rolex banange nga bwayokya bwabalagala amaanyi ogajjawo aganywa ku Rolex yagenze mwokya organs zonna ez'omu lubuto era kigambibwa nti alina chances 2 zokka okuwona kati gwe kadaama gwenze sigenda kusaasira temugwa kuyimaayima kookirabe mpozi n'ekirala olinawo miliyoni 3 ag'okuzzayo mayitiyo woba olina miliyoni 3 abantu babeewaka kwata pini namba yo ogibawe ey'akawunti mugenda kuddawo mutandiko tuleekaanira kadaama munnammwe kadaama munnaffe tumuyambe nze nakuwa bakadaama naddala bana bagenda abeegatta eby'ekitumbaavu anlesi ng'abantu bo bagagga bazisindika ate nga bukyali miliyoni 3 mayiti y'okudda Uganda. Kakati byebyo biri ku saidi ya Prose byebyo ebiri ku saidi ya Prose amawulire genfuna Prose bali mu kumukolerako ku bintu bye byakukomawo Uganda bye yabadde yeewala ate bye bituuseewo omuwala ono mu kufuna olubuto eri baba yatya ebintu nga 3 ekisooka yatya okukuza olubuto luno olwa baba mu butuufu ng'oli kadaama bajja kubuuza eno gy'ojje watali musajja olubuto walufuna otya nga automatically bajja kumanyirawo nti olubuto ono lwa baba ekyokubiri yatya okuluzinga omulimu gwe ng'atya okukomezebwawo e Uganda essaawa zino eno kyekiriwo Prose bali mukolerako bintu bye byakukomawo Uganda ekyomukisa omulungi nti basobodde okumuddusa mu ddwaliro mukwano gwe yabadde munyiivu nnyo eri Prose ekikolwa kye yakoze ekyokunywa Rolex ng'ajja mu lubuto lwa baba era mukwano gwe yamunenyezza nnyo okugamba okwerabira ekyamuleeta nadda mu kkola omukwano ne mukama we mukwano gwe yamunenyezza nnyo era nalabye abantu bangi nnyo bagamba omuwala ono ng'oli mukambwe lwaki okambuwalira muno kati omuntu bw'atyo toyinza butamukambuwalira kubanga kati ono munne yali mu ttagali y'okumubeereramu n'okumulabirira basula bonna mu accommodation mu room basula bonna yamuliko yamujjanjaba yakola biki yamuweereza amazzi yamuwa eddagala mukwano gwe abantu menjawulo badde bagamba lwaki obuggolera munno mulimu abantu abamu mu butuufu nga banyiiza toyinza kuva Uganda ne weerabira ebigendererwa byo n'ebiruubirirwa byo nodda mu bintu by'okwegatta n'Abawalabu Omuwalabu talina kyafiirwa kale mama ne wabasanga nga muli ne baba Omuwalabu tafiirwa gw'ofiirwa bwe batakutta osibwa naye ng'ebiseera ebisinga ekigendwa kiba kyakuttibwa so abaana mwenna abagenda ku byo mulina okubimanya olina okumanya ekyakutwala bantu baliyo bamaze emyaka 4 myaka 5 tebalabanga ku
kantu bwe kafaanana naye gwe ovudde e Uganda tonnaba nalina okumalako omwaka otandikiddewo okusunnaala. Abamu nno babbaba beegatta nabo nga tebabawadde yadde n'ekikumi naye olw'okubaba n'omuyimo gwabwe nga guli mu 180 n'agamba nze sobola kumalako omwezi nga sikoze kintu kino. Bye bino ebituukawo ebyenda baabyokyezza agenda komezebwawo Uganda, omulimu guba gufudde. Kati mumbuulire ono asobola okutuuka e Uganda n'atandikira mu kunoonya mulimu, agenda kubeera ku ndiri kubonyaabonya bafamire ye, kubonyaabonya baŋŋanda ze, kubonyaabonya bantu be, kubanga agenda kuba mulwadde. Essaawa zino bali mumukolerako ku bintu bye kudda Uganda. Lwaki? Ensonga za buteebereramu. Oluusi olesa abaana e Uganda, oluusi olesa omwami e Uganda, oluusi olesa famire yo okwegamba n'olimu okubalowoozaako okumanya ki ekyakutwala okukola nodda mu bintu by'okukola ebintu ebyekisiru ebitategeerekeka. Ku Rolex kwe yanywedde. Mulimu omuntu akola ekino n'ogamba ono ye baba tulina okumunenya kama mbaya ni mbaya. Omuntu akeera ku makya n'okkiriza okukola ekikolwa ekyo ne mukamaawo mu butuufu oba olimbamu. Bebe biri ku sayidi eyo. Asi Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera be 10 ku mukutu. Mbaagala nnyo, mbere bulungi, mweraba.